بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. atuliza omulungi owa Rawda Islam Media Uganda. Twongera okwaniriza nate mu programu yaffe y'ebibuuzo. Lunaku weruti tubeera ne Sheikh Abbas Zubair Senkuba, director wa Mukono Islamic Institute mu Kigombya. Mutubeera naye mu kaseera akafaanaganako bwe kati. Mbeera yakwanukula ebibuuzo bye mwabuuziza nga muyita ku WhatsApp groups zaffe ze tuyina. Nja kusaba Sheikh ababuuzeeko nate tuyongere mu programu eno nga bulijjo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. amatenda malungi amajjuvuga Allah tabaraka wa taala, tumwebaza ekitiibwa Allah, tumusaba Allah sokusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abawuliza ba Islam Media babuuzaako n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Bakulisaayo mu biseera bye tuyiseemu ebyokulonda. Tubadde mu kaseera nga kalimu ebizibu bingi ne network yakutukako. Naye alhamdulillah wekitiibwa Allah tukumye, tumwebaza. Twebaza wekitiibwa Allah byonna byatuyisizaamu. Tusaba Allah atugirire bulungi ya Rabbi, atuwa abakulembeze abalungi. Bwotyo mwalimu bwatubuuzizaako, tugenda kubeera nga tutandika n'ekibuuzo kya muganda waffe Okasha okuva Mukono Nawuti. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh mbuuza neerabiddemu ayagala kumujjukiza mu kifo awakuŋŋaanira emyoyo gy'abafu, emyoyo gy'abakaafu, emyoyo gy'abakaafu gikuŋŋaanira, era abuuzaga nti era gisisinkana gikuŋŋaana. Emyoyo kitonde mu bitonde bya Allah tabaraka wa taala. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu bye yatulaga nti owekitiibwa Allah yatonda ebitonde nga babiyita biki? Myoyo. Era emyoyo gino bagiteeka mu bantu nga bali mu mbuto z'abamaama baabwe. Tuba tuwezezza emyezi ena. Myezi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam. 12. Ganti inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu علقة لمثل ذلك ثم يكون مضغة لمثل ذلك. ibera myezi emekejo ena yaganti omumwe Allah akuŋŋaanya obutondo bwe mu lubuto lwa maama we ennaku 40 nelifuuka ettondo. Bwe yeyongerako 40 n'afuuka ekisaayisaayi. Bwe yeyongerako 40 amakulu abeera ettondo ery'amazzi okuva mu mazzi, process y'amazzi tuuka mu kisaayisaayi nga wayiseyo ennaku 40 gayita waana n'ava mu kisaayisaayi n'afuuka ekinyama, era nakyo n'akibeeramu ennaku 40. Kati nabbi wa alaihi salatu wassalam agamba nti thumma yu'maru bi 40. Allah namulagako bina. Wafuuka ekinyamanyama afuuyibwamu omwoyo, yunfakhu fihi ruh, afuuyibwamu omwoyo. Wafuuyibwamu omwoyo fayu'maru bi 40 bikatbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun am sa'id. Ebyo byonna bimuwandiikibwako ng'ali mu lubuto lwa maama we. Bamuwandiikako ng'afuuyiddwamu omwoyo, bamuwandiikako riziki ye, ajali ye, entuuko ye. Then nawandiikibwako amalihi, emirimu gy'agenda okukola. N'ekisembayo ashaqiyyun am sa'id, agenda kubeera mubi mu bantu b'omuliro oba mu bantu b'omujjana. Sallallahu taasa omuliro. Amiina ya Rabbi. Atuwejjana ya Rabbi. Allahumma amiin. Kakati omwoyo kitonde kya Allah tabaraka wa taala. Naye nabbi waffe alaihi salatu wassalam, basahaba bajjanga nga bamubuuza ku mwoyo kyeki. Omwoyo kino kyeki? Allah n'akyogera mu Qur'an nti yasalunaka ani ruh. Bakubuuza ku mwoyo. Allah n'agamba nti quli ruh
min amri rabbi baga bikwatagana n'omwoyo nsonga ziri wani wa Allah wama utitu min al-ilm illa qalil tewaweebwa kubikwatagana n'omwoyo bate mwaweebwa bikwatagana n'okutegeera ku mwoyo okujjako katono nnyo okumanya tuyina bitono bye tumanyi ku mwoyo owekitiibwa Allah aga nti falawla idha balagati lhulquma wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubasirun olaba ogubanga gutuuse mu ddookooli wa antum hina idhin tanzurun ng'abajjanjabi abalwadde bali awo batudde niokabeere nga bagumujjiddemu mu motoka wali emmotoka emukubye tusaba Allah taasa embeera ezifaanana bwetyo wa antum hina idhin ng'abaddukirira we bali balaba naye nga teryaga nti gugo ogulaba gugo gufuluma gutuuse wano Allah aga nti wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ffe tubeera kumpi nnyo ne we muli walakin la tubasirun mba temutulaba temusobola kutulaba Allah tosobola kulaba bamalayika ba Allah tosobola kulaba kati omwoyo gwennyini tegulabika bikwatagana n'omwoyo si byangu ku nsonga eyo wabula omuntu bw'aba afudde kye bayita okufa bakiyita mufaraqatu ruh al jasad okufa kitegeeza kwawukana kwa mwoyo ogwo kuva mu mubiri okufa kw'omuntu mufaraqatu ruhi al jasad okwawukana kw'omwoyo ku mubiri kye bayita okufa era bw'owulira nti gundi afudde kiba kitegeeza nti faraqa ruhuhu jasadahu kiba kitegeeza nti omwoyo gwe gwayawukanye ku ki ku mubiri gwe ebigambo by'abawali mu bingi emyoyo gibeerawa oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa lw'okuggyibwa mu mubiri gw'omuntu naye ekitiibwa Allah yatugamba Qur'an ekitiibwa okusinziira ku bigambo by'abamanyi naga nti kalla inna kitaba al-fujjari lafi sijjin Allah agamba nti ekitabo ky'aboononefu kitabul fi kibawandiikamu aboononefu ne gye batwala emyoyo gy'aboononefu lafi sijjin kiri mu muliro gwe bayita gali mu kkomera ng'ekkomera eryo liri eyo muliro wansi Allah gye tuteeka omuliro gw'aboononefu tusaba Allah ataasa obwononefu n'abakaafu n'abashiriku akati ekitabo ekyo ekiteeke naye bwe yatuuka ku myoyo gy'abalongoofu yaga nti kalla inna kitaba al abraari lafi illiyin emyoyo gy'abalongoofu Allah abateekerateekera ekitabo fi illiyin fi a'la al illiyin era abawali mbaga nti fi saqfi ljanna fi saqfi ljanna ziri kasolya kejjana gibeera egy'abalongoofu era ku kasolya kejjana era nabbi waffe alayhi salatu wassalam Aisha bw'aba afa yaga nti nabbi we yali afa nga Aisha amuleze yaga nti ila rafiqi l a'la n'asonga waggulu agenda kusinkana Allah wagenda waggulu kitegeeza ki nti emyoyo gibeera eno naye waliwo ebigambo bya Abdullah ibn Mas'ud tubyetegereze ennyo insha Allah ku nsonga y'omwoyo agamba nti sa'ala Masruq rahimahullahu ta'ala Abdullah ibn Mas'ud agamba nti omusajja gwe bayita Masruq yabuuza Abdullah ibn Mas'ud y'omu ku ba'ubadila abana abaleetanga ahadisi z'omubaka Muhammad abalipootinganga ebigambo direct ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati Masruuku siyagamba ono tabi abuuza sahaba ng'amubuuza ku nsonga y'emyoyo giragawa naye alina aya gye yali amubuuzaako ekiwulira ng'amubuuza ku aya la tahsabanna allazina qutilu fi sabili llahi amwaata temulowoozanga abantu abafiiridde mu makubo ga Allah mu kkubo lya Allah afiiridde mu jihaadi nti oba abafudde bal ahya inda rabbihim yurzaqun yamubuuza nti aya yetegeeza ki tunuli Abdullah ibn Mas'ud yewanukula yaga nti faqala inna qad sa'alna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam basahaba ebyo twakibuuza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala nabbi naye yanukula bwati arwahuhum emyoyo gy'abalongoofu abafaanana bwe batyo abakkiriza fi ajwafi tayri khadu waliwo ekinyonyi kiryawo kya green ekinyonyi ekya green Allah tabaraka wa taala mwagiteeka bw'amala ogiteekamu laha qanadir biringanga ebiina bukando butaala mujja n'omwo muallaqatu bil arsh nga bwateekebwa kuki ku arshi ya Allah tabaraka wa taala manyi akasolya kejjana esembayo ya arshi ya Allah
Allah ya nabbi agamba nti bwe mubanga musabye Allah tabaraka wa taala ejjana musabe al-firdausi al-a'la sabe firdausi eya waggulu kati agamba nti emyoyo egifaanana bwe gityo tasrahu min aljanna haythu sha'at ebinyonyi ebyo bitambula ne bibateekamu emyoyo gy'abalongoofu bitambula mu jjana nga bwe bikola ki bwe byagala thumma ta'wi ila tilka alqanadir ne byebeera nga biwummulira awawali ezo ziqanadiri eziri ku ki eziri ku arshi w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala hadithi eri mu kitabo kya Muslim Abdullah ibn Mas'ud bw'atyo byavunula ebigambo ebyo kati abawali bingi bibayogera bikwatagana n'emyoyo naye kyekigambo kitulaba ekyasembayo ku bigambo by'abawalimu baffe nti ebyabalongoofu Allah agiteekera mu binyonyi ebyo ate egyaboononefu gibeera mu sijjiini mu kkomera eyo mu jahannamu wansi tusaba Allah tutaasa omuliro jahannam wallahu ta'ala a'lam. Allahumma amin. Sheikh barakallahu fikum muganda waffe Mukaasha okuva emukono nabuti atusuubire nti ekibuuzo ky'omwalimu akizzeemu bulungi soba Allah abeere nga atugasa nakyo. Tukyali ku Rawda Islam Media Uganda tu live Facebook abatufollowinga musharinge tubeere nga tusomera wamu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sheikh ono mwanyi naffe Asia agamba ali Masaka abuuza nti omukyala akkirizibwa okunyumyamu n'omwami nga si mwami we oba takkirizibwa kunyumya kitonde kisajja era agamba nti wabeera nga yali bbaawe ne baawukana akkirizibwa okubeera nga anyumyako naye bunyumya kyekimu nakizana ku saidi y'omwami naga nti waba musajja akkirizibwa naye okunyumya n'omukyala oba tebikkiriza kitonde kisajja kunyumya na mukyala oba ekikyala kunyumya na kyala. Ekyo kiddayo mu fiqihi ebigambo by'abafuqaha ebyogera ku at-talaq kibayita okutalaka tuyina alaqatu al-mar'a ma zawjiha qabla at-talaq wa ba'da at-talaq kugamba kakwate k'omukyala n'omusajja ono nga tannaba kukola ki kumutalaka n'akakwata oluvannyuma lwaki olwa talaka ebyayogerwa bimanyikiddwa mu bitabo bya fiqihi naye mu byo omukyala bingi nnyo byeyeetemako aba afuuse ajinabi tegeezaamu omuntu ow'ebbali ono omusajja gwe wafumbirwa n'akutalaka kasita talaka enywera oba ofuuse wabbali era bino wammanga tokkirizibwa kubeera nga obikola ono omukyala gwamaze okutalaka takkirizibwa kumwebikkulira yadde nga luli abadde amumanyi mu mbeera enviiri azimanyi asobola ozirabako wano aba takyakkirizibwa kulaba ku luviiri lwe aba takyakkirizibwa kulaba ku bwereere bwe okuggyako oba ku mubiri gwe okuggyako feesi n'ebibatu aba akkirizibwa okubirabako aba takyakkirizibwa kubeera naye nga beeyawudde aba takyakkirizibwa nga beeyawudde mu bigambo biyinza okuba nga okweyawula kuli khafiyu tekumanyikiddwa ng'okw'amasimu n'abeera ng'alina ebigambo byamugamba eby'enjawulo okuggyako ng'okweyawula era ekyalibadde ekirungi waba ayogera ebigambo abeereko ne waali nga waliwo abantu yadde akuba amasimu abeereko ne waali nga waliwo abantu nti gundi waali mwannyinaze n'alyoka akuba amasimu bwekityo bwe kyalibadde olw'ensonga nti biyinza okuyitira naye ala kullin owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'an yaga nti wala tansawu alfadla bainakuma temugezangako okwerabira obulungi obubaddewo wakati wammwe wabeerawo obulungi obubeerawo wakati w'abafumbo abo kati tebabwerabira nga ki bazaala abaana weebali kati waliwo ensonga nga bakkirizibwa okwogera naye okwogera kwe boogera kubeerako ekkomo tekubanga kuli kubanga wano muba mweyogera ne mussa ne mugenda ne mubyewala naye ate kasita talaka eruma abazzeeyo mu mbeera efaanana bwetyo nti takyayogera kweyabya neeyabya ey'okubeera ng'atuuka n'okwogera ebyali baddewo mu nsonga z'obufumbo amateeka g'eddiini gaabigaana wallahu ta'ala alam. Kitegeeza nti amwesonyiwa amwesonyiwa mu bingi wabula babeera kwogera boogera nga balina ekkomo ebakola ki ebakoba seka oyo tumutunulidde nga ye mukyala n'omwami ababadde awamu bwe baba nga ate tebabadde bafumbo ng'omusajja alinayo omukyala gwasanga ne babaako emboozi gye banyumya oba takkirizibwa kubeera nga anyumya na musajja yenna nga tebabadde bafumbo mukyala wabbali omukyala wabeera wabbali abainaako luganda tubeera n'obwetaavu obw'enjawulo
ayinza okuba nga omusajja ono ayina obwetaavu kyala tutunzi wa kyalaani tutunzi waki wakyalaani agamutungira lugoye bana abakyala batunga nnyo ebyalaani ewaddembe okukwata olugoye lwe najja nayogerako naye nanjagala kutunga kireza nti emboozi etakolagana ya kyalaani tagigattamu agyesonyiwe ekyamuleese abazungu bagani mind your business kati alina mind nga ki bizinensi eyamuleese kati tayingirira mu birala era abaganda balina kyebagaa nti tojja kulya ate n'otandika kubala baana ekyakuleese okulya kukyubuukula ate todda mu kukola ki kubala baana wallahu taala. Sheikh barakallahu fikum. Juma twine masiko from Mbalala Mwankole abuuza nti bw'aba azuukuse ekiro okusaala layiri akirizibwa okwaziina oba nedda? Essola ezalalikibwako okwaziina zimanyikiddwa. Ziri essola 5. Ziri 5 bwezi? Esooka bakiyita subuhi. Eyo ngimanyi bulungi. Eyokumakya? Bw'oba ogenda okusaala subuhi okwaziina kubeera nakwa mirundi 2. Waliwo okusooka waggulu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la yagurrannakum adhaanu Bilaali. Okwaziina kwa Bilaali tekubakema ne mulowooza nti temukkirizibwa kulya. Yagamba nti fakulu washrabu hatta yuadhina Abdullahi bun Ummi al-Maktum. Mulyengayo mulya okutuusa bw'anaayaziina Abdullahi bun Ummi al-Maktum. Kitegeeza ki? Nti okwaziina kwa subuhi kwa miteeko emeka? Waliwo okwaziinibwa ng'emmambya tennasala, wabeerawo okwaziinibwa ng'emmambya emaze okukola ki? Okusala. Kuno okwaziinibwa ng'emmambya emaze okusala kwe kwaziina okututwala oba okutegeeza nti obudde bukoze eki? Bukedde, tweteekereteekere subuhi. Tayib, essola ey'okubiri essola gye bayita dhuhuri. Twaziina olwaziina lumu lwalabwako ne tukima essola. Essola ey'okusatu gye bayita asiri, eyo nayo tugyaziinirako. Essola ey'okuna bagiyita maghribi, tugisaala ng'obudde enjuba egudde, era twaziina olwaziina lumu ne tukima essola. Essola ey'okutaano bagiyita isha, oba bagituuma atama, bannamalungu bagituumanga atama. Kiki ekyo? Essola eya atama ey'ekyekiro bakiyita kyaggulu. Essola eyo bo bwe batyo bagiyitanga. Abamu bagiyitanga al ishai al akhir. Isha ekola ki? Esembayo. Al akhir, isha ekola ki? Esembayo. Kati essola efaanana bwetu gye bayita salaatu ishai nayo tugyaziinira era ne tugifunira ki? Essola. Ezitali ezo tewaliyo kwaziina kwonna nabbi Muhammad kwe yali alika ku ssola eza sunna, okuggyako waliwo essola ezimu nga nabbi yagambanga bakoola as-salaatu jaami'atu bwe batyo bakoolanga salaatu l-istisqa oba salaatu l-kusuuf. Nabbi yakoolanga bw'atyo as-salaatu jaami'atu kwali badde ng'okwaziina kwayo. Kati essola ey'ekiro omuntu bw'ayimuka bw'amala okufuna ewuzu aleeta buleesi takbiira n'agiyingira muti Allahu akbar, tetukimirako na ssola. Wallahu ta'ala a'lam. Nga naffe Juma tuyine masiko okuva Mbalala, ekibuzo kyo bwekyo kitambudde. Tukyali ku Rawda Islam Media Uganda, program ya ibuzo. Tuyine mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba bwe tutambula naye mu mbeera efaananako bwekyo okwanukula ebibuuzo. Sheikh era abuuza Juma agamba nti duwa ki gye tusomera muganda waffe nga tumaze okumuteeka, nga tumaze okumalirako ettaka, oluvannyuma lw'okumuziika. Nabbi yali ava ku ntaana emu ku ntaana z'abasahaba, yagamba kigambo kyali brief nnyo, yagamba nti istaghfiru li akhikum, musabire muganda wammwe ono Allah musonyiwe. Amakulu mumusabe mugambe nti Allahumma ighfir lahu wasalu lahu tathbit, era musabe Allah munyweze fa innahu al-ana yus'al, kubanga abuuzibwa, agenda buuzibwa. Kati amakulu agenda kajjoji w'ebibuuzo. Olaba abantu bafuna bunkenke ku bibuuzo by'edduniya nga muntu munne yamubuuza, naye abagenda obuuza bamalayika. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabatenda n'agamba nti babayita malakani aswadani
azraqani malaika bbiri aswadani nzirugavu amakulu ziddugala nnyo aswadani azraqani nga zirimu n'olwa bbulubulu omusajja abeera muddugavu wano obuddugavu bw'edduniya wano nasiba busibi feesi bwati omuntu n'ayagala okubuna emiwabu gyayita kati yensonga lwaki nabbi yagaa nti wasalu lahu tathbit musabe allah amukole ki fa innahu alana yusal kubanga agenda kubuuzibwa ebiki ebibuuzo kati olwokuba nti eriko ebibuuzo bingi eriko embeera efaanana bwetyo omuntu aba akuutirwa okubeera nga atwala obuvunaanyizibwa okweteekateeka ku dduniya bano batuuka omusabira okunywera nga balina bwe bakola ki bwe batandikira ne wallahi abantu bangi ng'agenda otuuka mu mbeera eyo ngoga nti bantandikire wa muganda wange ono nga tulasabira kiza n'okusabira kiyitateeka okweteekateeka alina okubeera nga yeeteeseteese bagenda okusabira nga naawe gy'olaze alhamdulillah tuzungira mu shiriki ukani imagine shiriki allah gwe yagaana okusonyiwa allahu akbar nga n'obusongo obumututteyo buli taafiya bwe mugamba okuzina abalungu n'agenda n'addira abaana be n'atandika kuga nti tugenda bakolera mikolo gy'abalungu babaalule okuzina abalungu babeera mu kuwemula kwogera obuseegu okugatta ku allah oba okiraba ne babikola ebyo byonna nga beerabidde bagenda kati omuntu afaanana bw'atyo abadde azina abalungu alina ebbokisi z'abalungu emitwetwe gy'asula zibeera mu bibbo annaasu yatabarrakuuna biha abantu bafuna baraka n'abalungu gwolowooza nti tutandikirewo okugamba ku allah nti ew'ekitiibwa allah sonyiwa saasi ogenda bitandika okubirowoozaamu muganda waffe byabaddemu nga tolina wakutandikira noga nti oyo kamute kubanga allah yatugaana okusabira abashiriku abalala bali mu bidaati tunazunga mu bidaa yawman lailan wa nahara nga yewaana n'okwewaana nze olwesande sirya kyamisana wange omuuza nti ate ani yaggaana okulya ekyemisana ewo aga nti nze sirya kyamisana wange ayina kalenda ya bidaati olumbe lwagundi zonna ziyina ayina olumbe wagundi ayina olumbe wagundi ebintu ebifaanana bwe bityo bayisiraamu tugezezaako okukibuulira abantu tukiddamu nensonga waliwo abantu abambi abatafunanga information eno ennyimba si nkola yaffe ey'abasiraamu nkola y'abashiriku nkola y'abanabidaa kubanga waliwo oluusi ebikolebwako nga biragira ddala nti yo ishraakun billah kugatta ku allah tutera okubeera ne bakadde baffe ne tufuna ebizibuzibu ebifaanana bwe bityo mukadde ayagala ogende mu lumbe naye ng'omwagala omukadde naye nga kiri ekikolwa tukikola ki tukyagala baagala okuwaliriza abantu tubeere tusitandinga efamuli tugambe abakadde nti bannange ebikolwa ebyo allah yabigaana tusigale nga tukolagana mu mbeera ezisigadde naye tubiveemu tusobole okubeera nga tusinkana allah ng'akoze eki ng'asiimye kati mu mbeera efaanana bwetyo muganda waffe bw'aba afudde tukusoma edduwa egamba allahumma ghfir lahu allahumma thabbituhu yezikiri gye tusoma nga munnaffe tumaze omubulizaako ettaka bw'atyo bwe yayigiriza nabbi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh barakallahu fikum. Ono muganda waffe Saddam Laden agamba Sheikh nsaba kumbuulira ku ba Mu'tazila. Al-Mu'tazila babayita ba ahlul i'tizal kabinja firqatu yuqaddimuna al-aqli ala an-naqli bwe bati banyonyola abawalimu baffe kabinja mu binja obwazuukawo mu Busiraamu nga bakulembeza nnyo obwongo ku bujulizi obuli mu Qur'an n'obuli mu Sunna okiwulira era bo bagamba idha ra'at al-aqlu oba idha lam tastaqirru الحديث مع على العقل يرفضونه حديث bwebangeze nga tekwatagana na bwongo bwabwe aga ndi ayo tugiveeko ibyategeera ono baga nti hadith enkubye era bagamba
nti owekitibwa Allah okubeerawo kwe obwongo bwennyini bukikakasa nti Allah gyakola ki ensonga lwaki bakiteekawo. Kakati ebintu byonna ebyawukana n'obwongo nga ye alaba mu bwongo obwo biganye okujjamu, ebyo byo baga nti tetukkirizibwa bikolerako. Ekyokulabirako owekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaga nti idha waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyadmisuhu kullu thumma liyatrahuhu fa inna fi ihda janahayhi adda wa fi al-ukhra ad-dawa. Nabbi yaga sallallahu alaihi wasallam nti ensowera bwegwanga mu kintu ky'omumumwe mu kyombo falyadmisuhu kullu ginyikiremu ddala yonna ewuliremu thumma liyatrahuhu oluvannyuma gijjeemu gisuulire ennyululo yonna ewuliddemu lwaki fa inna fi ihda janahayhi kubanga ku kiwawaatiro ky'ensowera ekimu adda kuliko obutwa kuliko obulwadde fi l-ukhra ad-dawa ate ekyokubiri kuliko ki kati bwejja neekoonako kimu bweti neesigala kuli oba tomanyi kiwawaatiro kikyetaddewo. Nabbi ensonga lwaki bwe yalaba eddagala lino nga lirina kumala kwetabula na bulwadde okusaanawo yensonga lwaki aga nti ginyiikiremu ddala. Ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamanyi byekwese wabula yabimubuulira yaani allamahu shadidul quwa allamahu Allah tabaraka wa taala. Allah yabimuyikiriza yajja amubuulira ebifaanana bwe bityo wa illa nabbi yali talina byuma bitangaaza buuko kuba si gwe mulembe gwe yakola ki gwe yawangaalirako guno ogw'ebyuma. Tugamba tutya nti enkola y'Abamu'tazil be bamu ku bibinja obw'abana bid'a mu umma eno nga bakulembeza nnyo obwongo. Era olwaleero basanga abalina endowooza ng'eyaabwe tebalimu mwebali yaga nti ekyo tekizze mu bwongo bwange seeka kigaana bali bangi. Lwaki obwongo bw'abanno bujjaamu seeka mwebali bangi kubaasi bwono gye tuvuddeko emaegekaawo ajaze ate alina ebbulandi bali mu kalulu bulandi seeka Allah atugamba bwati tulina kukola tuti nagandi zetombuulira zentegera yange awo newolusoma ayezi kola n'ogimalayo agaana neweta hadith aga nti akyo zikitegedde. Subhanallah. Tubadde tugamba abantu emabegaawo nga tubalaga ensonga ezifaanana bwe zityo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yasanga omu ku bakulembeze abakulembeze nga gwe bataddeko Omukatuliki waali amutaddeko olwokuba yamanyi okuwandiika sekretary. Umaru yagamba ati la narfa'uhum ith azallahumullah. Yali agenda kulonda imaamu tetusobola kubawanika nga Allah yabakkakkanya. Mukatuliki yali alonda imaamu, yali alonda mufti, n'owulira omusiraamu ng'ayogera byayogera nga tafunyeemu kutya Allah tabaraka wa taala mbyakola ki byayogera. Tubeere beegendereza nnyo ku nsonga z'eddiini. Kintu okirabanga ekitono gwe n'otuuka ku kugunoga nti nzajja yajja ate abantu twewuunya. Obwongo bw'omusiraamu alina kubeera mugezi nnyo ate okusinga kubali. Lwaki? Abantu bamaze ebbanga nga batwetooleza obwongo bwo bwetooleza mu bbaasi ku kisimuluzo kufulu eno gy'ogenda okuggulawo. Kati na bano bazzeera ne ishu y'emu twetoolere mu kamanvuuli bwe kati aslan tetukola bintu bifaanana bwe kityo bya kikumbaavu. Saba Allah tabaraka wa taala atuwa obwongo obutegeera eddiini yaffe okubeera nga obusiraamu busukkakaawo mutegeera ate ffe tukulembeza nnyo obusiraamu okusinga ebirala. Yadde ng'ofunye byolaba ebikukyamula, yadde ng'ofunye ekikunyiiza n'okomayo la. Amateeka g'eddiini gaga nti habibaka hawnan ma hadithi eri mu Tirmidhi. Abawali bagamba nti eri ku ddaala lya Hasan. Obeerako ne gw'oyagala tunuulira ekigambo kye. Obeerako gw'oyagala mwagale ng'olekamu asa an yakuna bagidaka yawman ma. Lunaku lumu ayinza okufuuka ng'ate agenda kufuukira ekizibu gw'oyagala olwaleero. Kati abo tebakitunuulira. Aga nti wa abugid bagidakan hawnan ma ne gw'okyawa ng'okola ki olekamu asa an yakuna habibaka yawman ma. Allah ayinza okukeera ku makya gw'obadde otalize eri ate nga gwe baleese agenda okukolako. Wavaayo n'omuleetera Allah n'amuleetera mu fumate yonna ensozi ze zitasinkana
naye abantu nefe abantu tukola ki tusinkana tusobola okusinkana ebbanga lyonna tubuulira nnyo bannabyabufuzi tubabuulira nnyo nga tubagamba nti bano be muyisa obubi one day one time be bagenda okubeera mu nsonga muli bagamba mutya abaana bamwe bali bagamba batya wallahi kati fe abasiraamu tubeera bagezi mu ebyo kale barakallah fi wa jazakallah khair afikum barakallah muganda waffe Abdukarim ali Kasasa Kyotera aganti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aganti shekhe okulimba mu busiraamu kulina wekukkirizibwa anti abantu abamu bagamba mbu kukkirizibwa okulimba kulina wekukkirizibwa wabula si kwonna ate qadar alhaja nga waliwo obwetaavu bwako ekyokulabirako Ibrahimu alayhi salatu wassalam lam yakdhib illa 3 kadhibat teyalimbako kujjako ennimba mmeka 3 ebbiri zaali fi dhaati llah olwokusatu lwe lwali fi dhaati nafsihi ebbiri zaali ku lwa Allah era nga yeetaasa ezaali ku lwa Allah kyekigambo kyeyagamba abantu bano abasinza amasanamu nga yagala okugamenyaamenya ajjewo ebibumbe abantu bye basinza n'okuba challenginga we bajja okumukoowoola nti ala tadhhab maana tetugenda naawe yaga nti inni saqim yaga nti ndi mulwadde naye nga teyali mulwadde naga nti inni saqim n'asigalawo amala okugamenyaamenya bakomawo abalimba olwokubiri bamubuuza nti man faala hadha bi alihatina ya Ibrahim ani yakoze kino ku bakatonda baffe Ibrahim qala Ibrahim bal faalahu kabiruhum hadha eryo eddene eryo lyakoze ebyo lyakikoze naye nga asla yabikoze fasalu mugabuuzi nkanu yantiqun bugabanga agakola ki ganaabanukula yali ayina engeri gyayagala okuleeta mu bano tawhid naye ng'ayitira mu mbeera efaanana bwekyo kakati ategeere nti ddala ekisajja ekintu ekitoogera kati ate tunakibuuza tutya omusajja atubugaye tukibuuzi era nabo batandika okudda eragayo otuufu ffe balyazaamaanya omusajja talina buzibu naye bamala ne bafuula ensonyi obusungu bamaliriza Ibrahimu bagaye tumukole kitumuwoki ala kulli okulimba okwo Ibrahimu kwe yalimba nakuli okwokusatu ng'atambudde ne Saara bagenze emisiri basanze kabaka Jabbaaru min aljababira waliwo kiwajje yaliyo nga gwalabako ng'alina omukyala mutta n'omukyala n'amutwala intelligence ya Ibrahimu egenda okulaba nga ayina kukolawo kyakola okusobola okutaasa obulamu bwe n'okutaasa mukyala we obutamukolako ebikolwa bya bwenzi yamaliriza agambye mukyala we nti kuno ku nsi tekuliiko bubalongoofu okujjako nze naawe wabula omusajja ono mwononefu n'amuwa n'ebyokusoma namuga nti naye bw'oba ogenzeeyo soma bino namuga nti tonnimbisa bwakubuuza nti oyo ani muga nti oyo mwannyinaze Ibrahimu n'alimba mu nnimba efaanana bwetyo ennimba endala nabbi sallallahu alaihi wasallam kyajja mu hadith laga nti la atabiruhu kadhiban imra'atun tuhaddithu ba'laha nze kuno sikutwala nga kulimba nabbi watu byagamba imra'atun tuhaddithu ba'laha omukyala ayogerezeganya ne bbaawe au kama qala alayhi salatu wassalam omukyala alina byakuyiga bbaawe ng'alina byayagala okuyisaawe wa bbaawe nsonga z'omukwano nabeerayo n'akagambo kasuddeyo nga kabulimba nabbi yaga nti la atabiruhu kadhiban buno sibutwala nga buki au rajulun yuhaddithu zawjahu wa imra'atahu oba omusajja ng'ayina byayagala okuyega mukyala we waliwo ebyo bituuka nga mutuufu olava ejja kufa nga bw'onaakyogeranga bwe kiri omukyalo n'agenda kukola ki ayinza okumaliriza ng'akudduseeko kati ng'olina kuyingizaawo bya bufuzi n'okolawo taruya n'obeeranga amulaga kino naye nga si kyekituufu olw'okwagala okutereeza obufumbo bwammwe ekyo nno bwe tukiteekawo tetutegeeza nti beera mulimba ebbanga lyonna wabamu abajja kwekwasa awoze nti buli ekinajjanga ewaka alimbi n'abaana ne bamutegeera nti mulimba taata oba maama mzee awalimbye alimbye tetukola bwe tutyo tulimba weya necessary awagwanidde okubeera nga wagenda kutereeza era nabbi yatukugamba nti wala atabiruhu kadhiban rajulun yuslihu baina almutakhasimain
era nabuno sibutwala nga bulimba musajja asanze abakayagana ababiri bamaze ebbanga n'olutalo n'abeerako ne byagamba naye musajja olinga akwagala nnyo ffe byayogera atugamba akwagala ayagala kugatta ati wa musajja alabika alina byanjagalamu katuddingane bwabanga ddala anjagala nga wabimuwuliramu ye tuddingane kati oyo akoze ekyo olw'okwagala okugatta oyo naye alhamdulillah amateeka gamuta okufunayo obugambo obusendasenda ono bakole ki baddingane wallahu taala alam naye obulimba obusigadde obuli emabega woobwo bulimba si butuufu buli haram amateeka g'eddiini tegabukkiriza. Tukyali ku Rawda Islam Media Uganda, kwe tuli live ku ssaawa eno. Ebibuuzo byammwe byanukulwa omwalimu waffe nga bulijjo Sheikh Abbas Zubairi Senkuba agenda maaso n'okwanukula ebibuuzo byammwe bye mwabuuza ku Rawda Islam Media Uganda. Sheikh ono omukyala abuuza agamba nti bw'aba amaze okunaaba hayibu, bw'aba agenda kunaaba hayibu n'asooka kufuna wudhu, agamba nti bwe yeekwata ku bitundu bye ebyekyama wudhu addamu n'afuna ndala. Omuntu bw'abanga anaaba hayidu kiba kitegeeza nti mu bitundu byasooka okugogola oba okuyonja asooka kuyonja private parts, era nabbi yakiyigiriza sahabiya n'amugaa nti khuzi alkhirka, kwata ekiwero okinyike mu kawoowo oba sabbuuni ng'oyo ogende ng'ogoberera omusaayi ogwo mpolampola. kiba kitegeeza agenda kunaaza private parts, kimuteesaamu akawoowo ako okusobola okubeera nga ebitundu biri bivaamu omukko olusu olukola ki oluwunya oba olusu olugenda luleekaana abeere nga muyonjo mu mbeera efaanana bwetyo. Wamala okubeera nga akiriminze private parts ze ne zitukula kiba kitegeeza afuna wuzu ng'eyaki eyaffe emanyikiddwa ya bulijjo ey'okusaala. Bw'amala okugifuna anaaba omubiri. Kakati awo process ey'okunaaba bwakwata ku bwereere kuba tosobola kunaaba nga tukutte ku bwereere. Kikuwaliriza nti olina era okumaliriza aba ali mu process ate awuzu temuggwako. Tomaliriza ali n'oga nti kanzire mu wuzu la eyo enneeyonja nga bw'olaba omuntu bw'aweddeko wuzu ng'afuuyisizza nti enneeyonjaye yawuzu yokka. N'enneeyonja y'omuntu agenze mu haidu kwe kunaaba okwo nga bw'okulaba bwe kuli okuviira ddala eno wansi kuyonja private parts, okuyonja okufuna wuzu n'okumaliza era olumaliriza ate toddamu funa wuzu ndala kuba gairu mashurur nabbi tekitugambanga fe olumaliriza okukola ebyo byonna gwe genda okola emirimu gye gisigaddeyo kiba ekiseera kya swala ng'olina wuzu eyo oba okunaaba okwo khalaasi kola ki weesaalire. Wallahu ta'ala. Era abuuza agamba nti ate nga anaaba olunaaba lwa hayidu era n'afuna wudhu ate n'awulira nga ayagala kufuuyisa nga nti waafuuyisa addamu n'afuna wudhu. Waafuuyisa addamu n'afuna wuzu. Agamba nti bw'anaaba olunaaba lwaki olwa hayidu agenda okuwulira bw'anaaba olunaaba lwa hayidu n'afuna wuzu nga yatuukisoso kya waggulu agamba nti aba agenda mu maaso n'okunaaba ate n'awulira nga omusulo gumuluma n'afuuyisa. Kakati bw'awulira omusulo nga gumuluma asooka kweyonja n'addamu n'afuna wuzu ki endala. Lwaki? Anti munnange ekyo kimalako ki kimala fuuyisa. Sheikh era omubuuzo omwagamba nti kiramulwa kitya omuntu singa agenda naaba omubiri gwe yenna n'amala omubiri nga gunaabye n'agenda bugenzi mu swala nga tafunye wuzu, swala yeba ntuufu? Kasita aleeta nniya ey'okunaaba entuufu baba asabiye agenda n'afuna wuzu, agenda n'asaala nga nazze mu kufuna wuzu. Wabanga aleese enniya eri ey'okunaaba emanyikiddwa ey'okwetukuza agenda n'asaala. Okay. Aseka barakallahu fiikum. Tukyali ku Rawda Islam Media tunatera okufundikira pulogulaamu yaffe olwaleero. Nabategeeza nti Sheikh tulina enteekateeka ey'okuzimba Rawda. Kituufu. Enteekateeka y'okuzimba Rawda weeri nga twataddewo ekkubo ery'okuyitamu okuteekayo akasente. Naye n'atuwuliriza era ayagala okusapootinga ddaawa ku Rawda Islam Media. Tulina enteekateeka gye tulina ya singi 1,000 buli wiiki. Barakallahu fiik. Singi 1,000 mu buli wiiki omwezi 4,000. Ekintu ekyo kiraba abantu mubali mu madiini amalala bakikozesa ne bakola ebintu eby'obuvunaanyizibwa era eby'amaanyi. Ogenda okulaba nga bazimbye ebintu byabwe naye ate ffe ebyaffe ebiri ku kituufu ate twali badde twongeramu na bwongezi.
wano bagambye 10 barakallahu fikum lwoba otukola ki otuwa naye Allah bwakusaasira ng'okyayina oyina kyosobola okwongera ku 10 togaa nti ate nze bagamba ki bagamba 10 abantu batanafasa nga Allah bwe yagamba nga amaze okunnyonnyola ejjana aga nti ejjana abagenda okujingira yasooka naga nti innal abrara lafi naim abantu abakozi b'ebirungi bano bye yali ayogerako innal abrara lafi naim abakozi b'ebirungi abalaba ebirungi nga bino ne babiteekamu bali mu byengera Allahu akbar amakulu bamalayo wekitiibwa Allah aga nti bamalayo lafi naim bali mu byengera bali mu kintu kibaita okuyiwawo omubiri mu busiraamu noyiwawo omubiri abantu okuyiwawo mu byabufuzi naye bino ebyeddiini abamu tebafaayo saba Allah tuteekemu abo banafaayo ati Allah aga nti lafi naim ala al araiki yanzurun nga bali ku byengera babitunuulira bali ku bitanda mazungu tukubatunula ala al araiki yanzurun ta'arifu fi wujuhihim nadrata an-na'im nga bwone bw'omutunuuliro waliwo omuntu seeka gw'otunuulira obutunuulizi bwoti notegeera nti waali ddala kiri kirungi nga naawe okwonamu bukoyo nga ndi omusiraamu Allah alayika alina byemuwa ebyenjawulo alabikako ebyengera kyekyo Allah kyagamba nti ta'arifu fi wujuhihim nadrata an-na'im alabikako okumasa amasa okw'ebyengera nti ddala Allah amugabiridde bwe bati bagenda okubeera ensingo ya suna kitegedde yenna feesi yeeyo obula kwerabamu bwerabi kati Allah agamba nti yusqawna min rahiqi makhtumin khitamuhu miski abantu bagenda kunywesebwa oluzzi naye ng'oluzzi olwo baluyita rahiqul makhtumi oluzzi olwo luli ku kasolya mujja n'ensembayo waggulu firdausi naye abantu bonna abakozi lujja kujja lukulukuta nga luva eyo ye asulu yayo gye luva ng'abantu bagenda babakooneramu yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasi kino kye mbadde njagala Allah ganti wa fi dhalika ebyengero ebyo Allah byayogedde falyatanafasi almutanafisun kati gwe ow'olukumi gwe bagambye olukumi awo ogamba nti baŋŋambye 10 kanteekeyo 10 naye waliwo n'omutwalo gwange gwe nnina wano tufu mbadde ngwagala okugulamu ejja newa Allah ye n'asindika mutwalo ye n'ateekawo mutwalo abo gye bali nabo wannabbi yaga nti ma naqasa maalun min sadaqati emaali tekendeera lwakugiwaayo yaga nti wa innama yazdad Allah ayongera kugaziya maali egaziwe wekitiibwa Allah agamba nti wa mizajuhu min tasnim oluzzi olwo rahiqi makhtumi kwega mixi yaayo waliwo oluzzi olwo abaluyita tasnimi ng'oluzzi olwo aynan yashrabu biha almuqarrabun abali okumpi ne Allah be bagenda okunywa kwolwo bokka saballah ateekemu abo kati nkubiriza baganda bange ensonga efaanana bweti ya rawda tuyina enteekateeka ngazi era y'amaanyi ya muggundu saba buli muisiraamu n'obusobozi ajjeyo n'amaanyi biizinillah tukole enteekateeka eno insha Allah ne bwe ginaabeera myaka emeka tujja kugiggusa abantu betuli nabo mu nsonga eno babuvunaanyizibwa tumanyi nti wootadde olukumi lwo Allah terusobola kugenda mu nsonga ya ddaawa efaanana bwetyo barakallahu li wa aseka mbadde nsaba mbawo ennamba eno abatuwuliza era abatulaba ojja kubeera ng'essente ezo oziyisa ku nnamba ya Airtel mu mannya ga Kirumi ya Taha yomwanika wa Rawda Islam Media Uganda Kirumi ya Taha ennamba erizo 0705 10 34 79 0705 10 34 79 namba eyo ereeta amannya ga Kirumi ya Taha kyonna ky'olina beera ng'okiteekayo tambuza obusiraamu buno insha Allah tabaraka wa taala. Sheikh tumalizani kibuuzo kino omusiraamu abuuza agamba nti ku tahiyatu mu kusalya nabbi mutahiyatu tugamba nti kama sallaita ala Ibrahima oba kama sallaita ala ali Ibrahim tahiyatu oba as-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam zina emiteeko mingi
tujja kujja tuzisomese wano naye tuga nti allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Bwekyo bwe tugamba tuga nti ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Sunan abi dawuda yagenda ezikuŋŋaanya n'ebitabo ebirala ebya sunan nga biraga assalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bwe tusalira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaaba tuzize specifically ku ekyo tujja kuba tusomesa kukigaziya bulungi inshallah. Sheikh mbadde nkusaba tumaliza programu eno abayizi bakomyewo? Abayizi alhamdulillah bagenze bakomawo senior 4 senior 6 we bali abamu basigaddeyo inshallah taala twatandise mu butongole tubasaba mwanguwe kubanga mwine omwezi gumu abayizi ba senior 4 balina omwezi gumu okutandika ebibuuzo byabwe n'aba senior 6 tebalina budde buki buwanvu. Abayizi abasabia tubagamba banguwe kubanga registration yaabwe yaggwako baali tutto obuvunaanyizibwa okubeera nga banguwa okusobola okusoma nabo bagenda kutuula ebibuuzo byabwe. N'abayizi abathalitha al-i'dad bagenda kutandika batandise era nabo bagenda kutuula ebibuuzo byabwe mu Maachi insha Allahu taala. Barakallahu fikum. Tukoola n'abazadde abalala batuwa abaana biidhnillah baleta abaana senior 1 senior 2 senior 3 albabu maftuhu omulyango muki mugule nabwe kityo senior 5 omulyango mugule basobola okutuleetera abaana ne bajja bakola ki basoma. Nabwe kityo ebibiina byaffe eby'Oluwarabu byonna si byakuzannyamu tuzannyazannyamu tusomesereza ddala eddiini eyo yennyini eteekeddwa okuwa abayizi. Covid atukoze bubi okubeera nga abantu baffe bafunyemu okutataganyizibwa naye alhamdulillah bwe tubeera wabweru wa covid tuwa abantu ekyo ekyetaagisiza. Nyongera okukulisaayo abantu mu kulonda era nyongera okubakakasa nti mulonde abantu olwo abantu ababuzaabuza abantu okulonda si kutuufu la mugende mulonde. Kyaliwo okwo mu sunna oba kyaliwo okwo mu taarikhi nga waliwo omukaafu n'omukaafu nga be bavuganya naye nga abasiraamu bayinako omukaafu gwe bakola ki gwebawagira kyaliwo kira nti abalimu akalungi eri obusiraamu baalaba nga alimu akalungi. Kisra bwe yali abafarisi baali nga balwanagana n'abeerooma obusiraamu bwatulagira okuwagira abakatuliki abeerooma era abakatuliki ba ahlul kitaabi bwe bawangula Allah n'aga nti yauma idhi yafrahu almu'minun binasrillah. Kiba kitegeeza nti nabana abakatuliki Allah yabateekako okutaasa kwe. Ekyo nno kyaliwo ku Badiri nabbi lwawangula nga bashiriku b'e Makka ow'ekitiibwa Allah waagera n'abashiriku b'e Farisi ne bawangula. Allah n'asanyusa abakkiriza olw'okuwangula kw'abakatuliki naye nga mukatuliki yawangudde wabula nga tulaba omushiriku obubi bwe bubi nnyo okusinga obwomuki obw'omukafiri obwona omukatuliki omukaafu. Allah n'atugatuwa tusanyuke. So tugamba nga abantu okugaana okukola ki okulonda bwe tubeerako gwe tusuubiramu essuubi kyoba oli awo anaabeera yaddeko ku sayidi yaffe y'eddiini y'obusiraamu. Ekyokubiri bwe babeera nga baliwo babiri tukulembeza ukhuwata al islamiya yadde ekyo nze kyensomesa abantu era kyemmanyi nti kyekituufu simanyiyo kituufu kisingakaawo okujjako oli ng'aleese bujulizi nti nabbi Muhammad yatugamba wabula abaatusooka we tubanga ddala tuli ku nkola ya minaaji abaatusooka abalongoofu sobola okuyimusa Umaru n'omugamba ebigambo ebyo ga Umar ibn al-Khattab nti tugenda kuwagira guni nga Uthman ali wali tugenda kuwagira Matayo tugenda kuwagira Ibrahim nga waliwo omulala atali musiraamu gwe noga nti tuwagire atali musiraamu nga Ibrahim wali osobola bigamba Umar olwaleero nga Allah amukomyewo amukomezaawo. Kale abantu twegendereze wallahu ta'ala. Sheikh barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abadde mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba atugambye essomero lyaguddewo era abayizi bagende. Muganda nga Yusufu nkimanyi nti kwoli Yusufu Musa Mutebi yanguwa oyambale ogende ku ssomero ne baganda baffe abasigadde mwenna essomero ligule. Tugamba nti Sheikh Abbas Zubairi Senkuba essomero lya Mukono Islamic Institute liri Mukono mu Kigombya Jinja Road kuve Mukono wano katono nnyo kabboda kasinji 10 nakutwala wali eti atandise ne Rawda nasali bagita kindagati. Allahu akbar. Alhamdulillah mwana wa nasali na yamuleti biidhnillah omulyango guli mafutuhu
barakallahu ate ku fikum. mbeera yakuteesa tulina essuubi nti insha allah tujja kumaliza tuzimbe primary ejjudde insha allah leka sababa tukyaliko kize rawuda yokka jangu otulambuleko wali namuyenje weeri bagiyita al huda. barakallahu fikum. kakati nno mberenga mula rawda islamic media ate mugende ne kusomera abana mubatwale ku rawda nasale seka abbas director waffe era gyali ne kusekendule wali mukono islamic institute mu Kigombya. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. program ada ya bibuzo bwetyo tugifundikidde nze Shafiki Mayiga ku Rawda Islamic Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.